Jennifer Full Figure. Leero nsaba onzikirize nkunyumize ku mboozi y'omuvubuka eyakolanga omulimu gw'okulongoosa ewaka w'omugagga. Edda ennyo ekitebi eyo waalingayo omusajja omugaggafu ge baamuyitanga Biseegerwa. Biseegerwa yayinanga ssente nnyingi nnyo nga ziringa obugulu bw'eggongolo. Okumanya Biseegerwa yali bijodolo nga ssente zisobola n'okumuyitaba. Bwe njogera ku kya ssente okuyitaba oyo abeera azirina tekitegeeza nti oyo abeera azirina akeera ku makya n'azikoowoola nti ssente nazo ne zaanikula nti wangi. Wabula engeri ssente gye ziyitabamu oyo abeera azirina yanjawuloko. Oyo abeera azirina bwe yeegomba ekizimbe ng'atumayo ssente nga zikireeta. Oyo abeera azirina bwe yeegomba kapyata ng'atumayo ssente nga zigireeta. Erinnya Biseegerwa lyavuga nnyo ku kitebi okwo. Era kizibu nnyo okusanga omuntu eyawangaalira ku kitebi ebiseera ebyo atajjukira linnya Biseegerwa. Erinnya Biseegerwa lyavuga okuva mu paaka zombiriri empya n'enkadde paka e Bunnamwaya. Kubanga abasaabaze bangi nnyo baalinnyanga takisi nga bagaba kondakita nti kondakita ŋŋenda kuviiramu awo ewa Biseegerwa. Kondakita onteekanga awo ewa Biseegerwa. Biseegerwa yali yazimba amaka amatiribo nakwokomya amaaso. Biseegerwa yalina abakozi munda mu nju ye. Biseegerwa ng'alina omukozi mu kompawundi alongoosa oluggya. Biseegerwa ng'alina omukozi ku ggeeti akuuma oluggi muyita asikaali. Naye wakati mu luggya lwa Biseegerwa mwalingamu omuti omwagaagavu ennyo ogw'omuvule nga gutera okusuula amakoola. Lunaku lumu omuvubuka ono yali alongoosa baamuyitanga Amidu kyeyava ayita mukama we Biseegerwa ku makya ng'agenda okukola. N'amugamba mukama wange mbadde nsaba eddakiika emu nnina kye njagala okukugamba. Biseegerwa kyeyava amugamba nti ky'oyagala okuŋŋamba tekisobola kulindako kawungeezi n'enva okukola nga nnina bye ngoba mangu. Omuvubuka oyo yali alongoosa gwe bayita Amidu kyeyava amugamba nedda mukama wange ne bw'ompaayo eddakiika emu nsobola okuyisaawo ensonga zange. Nga Biseegerwa ategera Amidu kutunga Amidu atandika okwererejjera mu kutu kwa Biseegerwa. Ti mukama wange mbadde nnina ekiteeso ko Biseegerwa nti otyo. Olabye otya guno omuti bwe tugutemawo? Omuti guno nga gukyafuwaza nnyo oluggya. Omuti gusuula amakoola ku makya. Omuti gusuula amakoola mu ttuntu. Omuti gusuula amakoola akawungeezi. Buli budde ewaka ne wabeera wajja masinga mba sanguye kulongoosa. Ko mukama we nti okakasa okusalawo okwo kuno kwokoze kutuufu? Omuvubuka kyeyava amuddamu nti ye mukama wange kubanga n'ebiseera ebisinga nkoowa nnyo n'emirimu gy'okulongoosa gwe n'olongoosa ku makya, n'olongoosa mu ttuntu, n'olongoosa akawungeezi. Ku makya embuyaga bw'ejja n'esuula enkoola, mu ttuntu nga gwase enkoola ne zigwa nga zikaze nnyo, akawungeezi kibuyaga bw'ajja n'asuula ebikoola. Mukama wange ekituufu kiri nti mpulira n'omugongo gunnuma ate omuti guno gususse okukyafuwaza awaka. Awaka wafaanana obukyafu. Biseegerwa kyeyava amugamba nti kale tofaayo kankirowoozeeko. Olunaku lwali lwa Sande kuba bino yabimugamba lwa mukaaga. Kati ku Sande mu ttuntu Biseegerwa n'aleeta abasajja abasala embaawo nga bazze ne kamashini nga bazze kusalawo omuti ogwo. Olunaku olwo lwe baasalawo omuti ogwo lwali bize nnyo ku sayidi y'omuvubuka Amidu alongoosa kubanga amakoola gaali gasensuse wonna. Buno obubumwe basala embaawo yalongoosa n'akoowa nnyo. Biseegerwa n'atuuka n'okumuwa overtime kubanga ku olwo yakoowa nnyo. Ennaku ezaddirira omuvubuka ono yeeyagala. Takyakeera kulongoosa gwe ate omuti ogwali gusuula amakoola gwavaawo. Abeera mu kuzannya ludo sebo ng'ayingirako ne mu nju n'azannya n'omukozi w'omu nju kubanga ebweru emirimu gye kati mitono nnyo n'omusaala alaba ng'afuna ogw'obwereere. Naye akaseera kaatuuka Biseegerwa n'ayita omuvubuka ono. Kyava amugamba nti Amidu ŋŋenda kukusaalirwa nnyo. Ka Amidu nti mukama wange otegeeza ki? Mu butuufu mbadde nneetegereza okuva lwe twatema omuti guno ng'ewaka tewakyabeera wakyafu nnyo. Era nga nnoonya omugaso gwo n'ensonga lwaki mbeera nkusasula ssente nga sigulaba kubanga ebiseera biri omulimu gwo gwabanga gwakuweera waka ate waka waddugalanga omuti gusudde amakoola. N'olwekyo omulimu gwo wano guweddewo kankufunireyo akasente ka myezi 2 ogenda otandika obulamu. Naye nga gw'olowooza ki ekyaggisaako omuvubuka ono omulimu? Ye yennyini kusaanyaawo mulimu gwe kubanga omuti guno gwasuulanga amakoola nga gumuwa emirimu n'ayera
n'afuna omusaala buli mwezi kiringa ng'omukozi wa KCCA era oluguudo. Omukozi wa KCCA era oluguudo talisigaza mulimu singa ekibuga kinaavaamu abakikyafuwaza. Abakyafuwaza ekibuga balina okusigalawo. Ono era oluguudo asigaze omulimu. Era era oluguudo KCCA bw'eriika era neeyisa etteeka tigwe tulisanga ng'okyafuwaza ekibuga. Abantu bonna ne bawuliriza etteeka eryo ne bataddamu kukyafuwaza kibuga. Ojja kwesanga ng'ono buli lunaku akeera okwera oluguudo mu kampani mu kitongole kya KCCA omulimu kugenda kuba gumufudde. Ensonga lwaki Amidu yafiirwa omulimu ye yennyini lwa nsonga yasaanyaawo omulimu gwe Jennifer Full Figure. Kyagulanyi ono gw'okuba okubulizaayo okakasa si mulimo gwo. Nalabye puroguramu eggulo gwe mulundi gwange ogusoose okukwanikula nga ndi mukkakkamu bwe nti nalabye puroguramu y'eggulo. Toyina kivumo kiri ku nsi ky'otaavumye Kyagulanyi n'otuuka n'okulumba ku Kyagulanyi obutonde bwe n'ovuma naye okakasa Kyagulanyi singa bakeera ne bamukuggyirawo senga Kyagulanyi avaawo erinnya Full Figure lisigalawo. Nga tulaba erinnya Full Figure lyerippye ku lya Kyagulanyi. Nga tulaba erinnya Full Figure byonna by'olifunyeemu obifunye ku lwa Kyagulanyi. Singa Kyagulanyi tukeera ne tumukuggyirawo gw'osigalawo. Nga tulabanga ggwe ali mu kutema omuti ogusuula amakoola mu luggya mw'oli mu kulongoosa. Okakasa wootudde totudde olwa Kyagulanyi. Full Figure singa nkubuuza kye wasoma osobola okukinnyanikula. Full Figure in actual sense olaba oli watho okukola ku TV. Full Figure in actual sense wali okutteko ku miliyoni 10 nga zizo bw'oya nga tonnayingira byabufuzi oba nga tonnatandika kuvuma Kyagulanyi. Wali ozimbyeko ku nnyumba nga tonnatandika kuvuma Kyagulanyi. Wali ovuzeeko ku mmotoka empya nga tonnatandika kuvuma Kyagulanyi. Wali oguzeeko ku ttaka ne bwe libeera lya mu kyalo nga tonnatuuka kuvuma Kyagulanyi. Mu bufunze okuva lwe watandika okuvuma Kyagulanyi ne weegatta ku Museveni ofunye ebintu bingi. Osovuga ku mmotoka empya, osookubayo n'obuzigo, osookubayo ne kalina, osookubeerayo n'ettaka lwalinnya Kyagulanyi. Nkulabula na buli muntu yenna ayagala okuba Kyagulanyi omubulizeeyo. Wallahi lowooza ku linnya Kyagulanyi nga terikyali mu mawulire oba nga terikyakola mu mawulire olabe oba olisigaza omulimu. Olabe oba erinnya lyo lirisigalawo. Waliwo abayimbi ab'enjawulo abakoze amannya ng'era batera okulumba Kyagulanyi. I can understand. Bayina amannya gaabwe ag'amaanyi n'obusente bwabwe obutonotono wadde ng'erinnya Kyagulanyi lyali terinnajja naye bwe lyajja lyabongerako nnyo. Naye gwe Full Figure nga n'ennyoka eyali akuzaala yali takumanyi. Nga Full Figure ebiseera bye wali osobola n'okufa senga weegindi n'ataziika olw'okubanga teyategedde n'ajja luvannyuma kukubagiza. Gwali mu kuwalampa Kyagulanyi olunaku olwaleero otuuka okuyimiriranga ku TV omuvume. Otuuka okuyimiriranga ku TV omujolonge ng'alina abaana. Omanyi erinnya Kyagulanyi kyeritegeeza gy'oli. Ebiseera ebisinga bwe walabanga omuntu alumbye famire ya Kyagulanyi oba abaana ba Kyagulanyi tolumba baana bino tetubiteeka mu maana naye ggwe okakasa bye wawemudde Kyagulanyi bye wavumidde Kyagulanyi wakati ku mpewo tebikosa abaana be. Nze nno ndowooza ebintu byonna tubikole naye tusigazengamu ak'obuntu n'okujjukira wa gye tuvudde nti omuntu yenna akuba Kyagulanyi olunaku olwaleero olw'okuba obulamu bwe bukyuseemu. Lowooza ng'erinnya Kyagulanyi limaze okuvaawo olaba oba ggwe onoosigalawo. Ebiseera ebisinga mugamba nti abaana ba Nuupu tuvuma. Nze bwe nzija wano ne njogera ensonga zange nga bwe nzikulambikidde ggwe bwe nzirambikira Museveni nti abaana ba Nuupu bavuma. Naye oli ayimiridde ku TV n'atandika okuvuma Bobi Wine obutonde bwe n'atandika okumuvuma kino na kino ye mbw abeera tavuma. Jennifer Full Figure njagala otunule mu sayidi mmirayo. Omaze okutunulamu omaze okwetegereza ggwe kennyini omuntu oyo gw'olabamu omwetegereza afaanana ani? Afaanana Muhoozi?
afaanana Natasha, afaanana Kalugire, afaanana Lwabogo, afaanana Kataaha, afaanana Diana, afaanana Peshe oba afaanana Museveni? Ansa eri nti talina baafaananako era afaanana ffe. Ennyindo eyange yefaanana eyiyo, emimwa egyange gyegifaanana egijo. Bw'oba okuba omwana wa kitaawo ne nnyoko olw'okuba oyagala ssente, lowoozaako ku lunaku lwalifa nga takyaliwo, olabe ggwe w'ogenda okusigala. Newankubadde omulimu gw'abalooya kuwolereza bantu si nsonga oba muzzi wa musango oba si muzzi wa musango, oba omusango gwali mu kumuwolerezaako yaguzizza oba teyaguzizza, naye sisangangayo looya musiru kuwolereza mutemu yasse muganda we. Sirabangayo looya musiru kuwolereza mutemu yasse muganda we. Nze sikugaana kubeera gy'oli, kubanga oyinza okuba ggwe ebirooto byo byali byakufunamu kasente, naye guno omudaala kojja ssente leka gusaanyaawo. Bobi Wine kwe muti okutudde ebibala ebiriisa abaana bo, ebirabirira abaana bo, kojja ebyokutunda n'oweerera abaana bo. Sikiwa nti eyo idea gy'oli mu kukozesa olunaku olwaleero ey'okukwata olusootemeeteme w'omuti ogwo nti eyina gy'egenda okukulaza fuulufiga. Bano abantu bakkeneka bukenesi bookolera era batutunuulya kyovula abazimba n'eŋŋombo kyabaganda bali bankwe, naye ng'abaganda tetuli bankwe. Baddeyo mmwe abaganda abatonotono ne babavumisa baganda bannammwe eri akawanyi kaabwe ak'abaganda okusanga omuganda osanga amalala, a good Muganda is a dead one, ne kitambula ekintu kyabwe. Fuulufiga abo si baganda bo, tolibeera baganda baabwe, tolibeera muganda waabwe. Tebali kutwalanga muganda waabwe, wabula bali kutwalanga kapoti mwe bateeka obubi bwabwe, bo ne batoowolokoka ne batambula nga bali fresh, gwe n'osigala ng'owunyirira ekyalo. Nazzi kuno nga ne bw'oba w'amaanyi otya mu kibuga olina okuwa bannakyalo ekitiibwa, kubanga bannakyalo be balina okusima entaanaayo. Ab'omu kibuga lwe balijja ne basima entaanaayo ng'ab'omukyalo bagaanye okugisima, wallahi toliyingira bwakabaka bwa Katonda. Olaba ne ku kyalo kwova babadde tebakwagala. Fuulufiga ssente zirye, ssente zikole, naye lowoozaako ku lunaku nga Bobi Wine avuddewo labo bonaasigaza omulimu. TV ey'abalokole ng'owemulira kuli ng'oyogerako ebitajjansi. Omusajja eyasoma amawulire alina experience ya myaka 30, oyo Ssenkubuge siyaasa, n'aleka ggwe oyogere. Ggwe olowooza nti ggwe ali wathe okukolako, olowooza nti ggwe asaanidde okukolako? Waalisoose n'otegeera ensonga lwaki baakuleeta okukolako, then bw'otegeera ensonga lwaki baakuleeta okukolako, ensonga eyo gikwate empola era togiganya kusaanyawo, kubanga gwe mulimu gwo. Bobi Wine fuulufiga gwe mulimu gwo. Nze nkubuulira, bino ebyobufuzi we bidde ebbali, osigala oli mwana wa Nnambi n'ekintu, osigala yeggwa nfaananya ennyindo, osigala yeggwa nfaananya emimwa, era bw'onzirako n'onvuma ennyindo, bw'onzirako n'onvuma emimwa, naawe obeera weevumye. Senga oyita muganda w'embwa, naawe obeera mbwa, ate ne bazadde bo babeera mbwa, kubanga mwafuluma mu ndeemu, mwafuluma mu ntumbwe ze zimu. Tewali mbwa nga muganda wa mbuzi, embuzi ebeera muganda wa mbuzi, n'embwa ebeera muganda wa mbwa. Mu buli kyokola kyonna fuulufiga. Lowooza ku lunaku Bobi Wine oyo oba erinnya Bobi Wine lwe lituuka nga lyawuddwa ku liryo, omukuba omubulizeeyo, naye ng'ono gw'okuba okubulizaayo ye bizinensi yo. Wallahi weegendereza okuba erinnya Bobi Wine olisaanyeewo, kubanga ne limala lisaanawo gojja kubeera ku nsi ng'olinga omulambo ogutambula nga wafadde olw'ensonga tokyayina mulimu, kubanga omulimu gwo gwe wennyini gwe wagwesaanyizaawo. Obuzibu bwe tulina abantu naddala abawangaalira mu Central Uganda
Butayiga waliwo Jjoga full figure si Muganda abo abatuwagga no tumutwale nti Muganda kuba alina amannya g'Abaganda akulidde mu Buganda era ne byayogera ne bwawemula ne bwavuma abantu abikolera mu lulimi Luganda. Lwaki mmwe Abaganda mu butayiga muyigamu butayiga? Ekintu kye muyise mu butayiga. Olabye abantu abazze battibwa abasajja abo ng'abantu bazze babawaana. Oli n'akola analysis nga bulijjo avuma Bobi Wine. N'akolayo ka analysis kamu akamulumbagana ne bamutta. Then n'asindika abalala nga bajjayo obutami mwe yavumiranga Bobi Wine amusse noono amusse. Mwe tokimanyi nti obulamu bwammwe Museveni asobola obbuzannyiramu emyeso okusuula wansi omuvubuka gwe bayita Bobi Wine. Ebiseera ebisinga nabagamba mufube okuyiga. Bwe twali twakamala okufiirwa Isima analysis gye nasooka okukola nabannyonnyola ne mbagamba ffe waffe Butambala jjajja wange amenvu bwe gaayengeranga ennyo gaatunda nga tagasuula nga tagakkiriza kumusala mirundi ebiri ng'agayengedde ennyo agagoya ne tugajja mu paani. Enfa ya Isima wagiyigamu ki? Bano abasajja nga tebalina waabwe. Bano abasajja nga tebalina muntu waabwe. Bano abasajja balina enkola bakukyaya muganda wo ne bakukwasa ejjambiya omutemule kyokka ng'olumala okumuggyako omutwe nga naye wali bategeseewo abagenda okukuggyako omutwe okubuliza ddala obujulizi ate bo gwe bategese agenda okukuggyako omutwe abeera waamu bo. Tabeera weeno muffe abeera waamu bo. Kakati ng'okwata ejjambiya osaanyawo muganda wo manya nga tonnamukutulako mutwe waliwo naye gwe bakutegekedde okukutulako omutwe atali waamu wabula ow'omu bo naye teweerabira nti eno mubabo baamala ddo bakukyayisa kubanga amawulire gaayitiŋŋana nti gwe wakozesebwa okusaanyaawo muganda waabwe ate nga naawe muganda wo. Jennifer full figure omanyi mmwe ebiseera ebisinga mulowooza nti temuswala naye muganda wange omuntu ataswala y'oyo eyafiira mu lubuto lwa nnyina. Olaba n'ebisolo biswala ne bibikkako ku bwereere bwabyo era tebisobola kukunama. Ng'omuntu omukulu ategeera asaba n'emmere ekitonde kya Allah eyafuluma mu nda y'omukyala, lwaki tofunamu akafansonyi? Tinaye Bobi Wine yansanga nvuga mmotoka kikaaki kati nnina ki? Museveni abaddengawo ebbanga lyonna nga teyampitako ku mulembe gwa Besigye. Simwogerere, sibaggala, Itongwa bati, baani bonna abazze bamuvuga nga takuyitangako. Lwaki akuyise ku mulembe gwa Kyagulanyi? Kitegeeza emmotoka gy'olina, sente z'olina ku akawunti, amayumba g'olina ebisinga byonna bijjidde ku linnya Kyagulanyi. Njagala okube mu ppiki kyatuddeko emabega nga Kyagulanyi tannajja mu byabufuzi. Ennyumba z'olina wazirina? Akawunti yo yazitowanga bwezitowa olwaleero? Entambula z'otambuliramu wazitambulirangamu? Then bw'onaamala okwebuulirira oteeke ekitiibwa ku linnya eryo, kubanga erinnya eryo lirabika teritegeeza kinene gye ndi naye ate litegeeza kinene nnyo gy'oli. Wallahi liteekemu ku kitiibwa, erinnya eryo liteekemu ku kitiibwa. Ekirala, bano abantu ababawaga okuvumanga baganda bammwe n'okulabisanga baganda bammwe ng'ababi n'okufutyankanga baganda bammwe, ku bo tewali asula ku budde nga bitabuse, ate tebalidduka nammwe ng'era Obote bw'atadduka na Haji Abdul Sebirumbi oweeruweeru. Museveni yakwata kiwedde. Mulowooze kaseera nga bano abasajja abalina access ku nnyonyi z'eggwanga bamaze okudduka naye nga mmwe musigaddewo mutunuulidde baganda bammwe full figure. Ffe tujja kutwala ng'omuntu eyali atemuddeko kubanga obusiraamu butugamba
Toyanywedde omwenge yekka si aba akoze ekikyamu naye n'ono amulagiridde we guli abeera agunywedde era abalibwanga agunywedde abeera akoze ekikyamu. Kakati omuntu atutemula bw'omuddako n'omuwaaniriza bw'omuddako n'ogamba abeewo kitegeeza naye wa contributinga mu butemu era teweekanga mu Uganda empya ng'okyajingiddwa gwa butemu. Mulowooze ku kaseera nga gavumenti eno evuddewo ne bw'aba Kyagulanyi si yazzeewo. Mulowooze ku kaseera nga gavumenti eno evuddewo. Kati gwe Full-Figure kankugambe kuba kati oyinza okuba n'ekirowoozo nti anaawamba ali munda. Olowooza oyo ali munda agenda okuwamba si ye yayola NRM naye tebakirabanga mmwe ate bulijjo abavuma NRM nga buli muvuma nga bo bawolereza ate yemmwe muli mu kulya ssente. Bo NRM gye baayola okuva ng'ekyali kayana ne bagisombera ebiwata ne bagisombera ebisula ne bagisombera omuddo ne bagisombera ebisagazi nga balaba amata agagivaamu ng'etuusa okukamwa ate yemmwe muganya. Golowooza bo banaakusonyiwa. Golowooza nti famire ya Museveni eri blessed nnyo to the extent nti esobola okukulembera Uganda emyaka 10. Lowoozaako kaseera nga gavumenti ya Museveni oba famire ya Museveni ng'evudde mu buyinza. Abantu booli batunuulira otya kuba bali bajja kgenda ewaabwe kuba wano si waabwe. Neggwe nga wano wiiwammwe wookolera ebikolobero oli tutunuulira otya? Omubbi omusiru y'oyabba gye bamuzaala. Omubbi ne bw'aba musiru atya nga batalaaga ebyalo nga bagenda babba tebakola kiddo gye bamuzaala. Era ne baba bakikoze si abaagubaze ne baba bagwe balidde bagee babbe ye tagenderako. Oyo mubbi omusiru. Leka kuwemulira Buganda ng'ebunyolo atalidde oba leka kuwemulira bunyolo ng'Ebuganda atalidde. Lowoozaako kaseera Full-Figure ng'abasajja bano bavudde mu buyinza. Full-Figure abaana ba Bobi Wine bakutwala nga ssenga waabwe oba bakutwalako ko nga ssenga waabwe. Bawulira ssenga ayimiridde ku TV ku mpewo kwawemulira taata waabwe. Mwagamba mbu Isime eyamutta yali muvubuka ki? Mutabani w'Engola kuba naye yali munnamagye. Mulekeraawo okuwemula bataata b'abantu. Ffe tujja wano ne tukola analysis zaffe ku Museveni ne mugaa tuvuma naye nga mu bigambo byaffe temubaamu kuvuma kubanze bwe nganti Museveni mutemu. Mba mubuulidde ekyo kyali mba simuvumye mba mumuteereddewo ndabirwamu kwerabira ddala ekyo ekituufu kyali mba simuvumye. Mwe abayimirira ku TV ne muvuma abantu mwe ate mukaayana n'olukano ga gundi nja kukusiba wanvumye gundi nja kukusiba wanvumye naye ng'ate yeggwe omuti okutudde ebivumo ng'era ne bano abalala abatera okukuvuma baayigira ku ggwe nti ekitegeeza okuvuma kusoboka. Full-Figure omuti kwotema kwe kuva ebisasiro ebikuleetera omulimu gw'okulongoosa n'osigala ng'okyali wa mugaso ewaka ng'era okyasobola okufuna omusaala omwezi. Ekyo nkikubuulidde erinnya Bobi Wine senga bakeera ne bali kugirawo. Sirowooza nti eririyo nga Full-Figure lirisigalawo nze yeekolera itongwa. Jennifer Full-Figure leero kankunyumize ku mboozi y'omusajja eyalinga akola omulimu gw'okulongoosa awaka w'omugagga. Edda ennyo ekitebyawo waalingawo omusajja eyali omugaggafu ge baamuyitanga Biseegerwa. Biseegerwa yayinanga ssente nnyingi nnyo nga ziringa